ono tulina ekizibu ekiri mu ddiiro baba tukiyita ekizibu omusajja alina ekirwadde era nga bangi gyabadde atambulira mubadde muyitanga comedy naye nga ono si comedy era banyonyole gwekennyini kubanza nyinza otakijjayo. Okay, ladies and gentlemen, Uganda got SB4 okundeta ku Dota TV. Narwala ndi ku TV wakamera soma banda bulungi yanzo dazuminga ko bali zo jawu jizuminga narwala kibaita cancer yano wekisajibwa mu prostate cancer kati bitundu eby'ekyama ne bifunyulukuka baje kunyonyola entya kati ne bifa tocha byafa ebisikyasobole byafadde ebyo kati kanso n'okumulwala nanyonoona buli kimu system ensigo nazo ne zibanga zigizeera kyobula agenda kuzino kati omubiri gwepika tikukya functioninga bulungi kukola kibanji ukimanyi bengalo kya functioninga kati ndi awo kakati kanso ono nentegezaako tambulako mu malwaliro agenjawulo ningendako mu herbalist yawo nenge abonamalira sente yali yazabwerere kubana bikose ebbanga nampako n'ebidomola nga 5 ebya abo nga mbenywa buli nnaku era nga sina kyenkolerako mu malwaliro paka wenagenda mu Mulago Cancer Institute ne bangamba nti kansa ono yali mu odda yakulira mu dda naye nga sinamumanya kati ne bangamba nti ekisembayo kibayinza okukola kumbaaga ebitundu bino bakole ki babijjeko kati mu kubijjako basooka onkoleka plastic surgery sobola okuba nga nfuuyisa ng'omuntu naye nga okufuyisa ng'omuntu kakuyiye nnyo naye ne bagamba bano tetusaakikola inagenda mu mawanga gali bansindika India nina okuba nga ngenda bampoole kale okujjako byonna kuba byonna bifu byavunda buzibu ki bwofuna like ofuna buzibu mu kutambula mu kutambula kati okutambula sisatambula kati olina kuba nkuba empiso ezinsanyalaza 3 bankuba ku makya kati nga bwenva wano kati ngenda mu ddwaliro kati balina okunkuba empiso eyo sobola okuwewaka ne bankuba n'empisa endala emisana kale zinsanyalazaako osobota kuba embato ginkubisa kuva wantu kubanga jukira kati walwale mara pain eba nyingi kati bansanyalaza empiso 3 ku makya misana nakawongeza mbanji nayo shonga ngenda kukola ne bankubako osobola okala okutambula okubeerawo kati ekiro naye nga nonya sente ziriko abansaba zaali $204,000 zibagamba byonna nga biwedde bagenda bankoleka kasajjala kati ninyo kale nsobola nga kupaka tebuzibu bwenfuna okufuuyisa kizibu era kati okunyonya amazzi syaganywa n'ebintu bikinga ebireeta okufuuyisa ennyo syaganywa n'okugenda mu manju nga obimanyi naawe ebanduulirawo osembera mu manju wengenzi gamba ndulu njerere nsonga nomizibwa nnyo like chavadde watendeka wachimanya ddi kati kigenza okuleta effects ez'amaanyi mwaka guno kale guli oguweddeko badde nsyanda balawo bubonero nga wengendako mu malwaliro ndowooza kina akakkana kumbe kigetinga wasi kati nga bali bakonya bukonya bulwadde awayinza okusaba emitwalo 2 n'agamba ngenda kuwa treatment neggwako nga tolina kyukyusa ate nga weyongera bweyongeza nogenda okudwala eddala nobakusaba 5 nobakuba treatment byogoki naye nga tugira paka ngegerolanga ekintu kisusti nekifulumira ddala nga bonna bakati kakati paka wenatambula ngenda mu Cancer Institute ne bangamba nti kati olina kukola ki ensigo zazimba n'emisuba gyonna negizimba negifa kati bwe gyafa gira emisuba ng'emaanyi g'ekisajja ago okufa kuba go gafa dda ndabika amaze kati ngenda mu mwaka guno omwaka gwonna n'oguwedde kuba gaali gafa nga sinaana kumanya nga nobunkokonyo otya bamanyi biki nga siyana nga nebuza oba kiki kati nga banzibirawo nyabahabu banzibira nnyo mu biseera ebyo nga nebuza lwaki kumbe ekirwadde kyali kigetinga waasi kati awo natuuka ekiseera ne bangamba kati nyina kugenda mu Cancer Institute manya nyina kugenda India kati mpapula zibakolako ezo nfuna sente ze ngende bansale wate wakyaddagala lyonna okujjako kunsalaku kati siddamu kuba musajja yadde omukazi jasindi awo omuntu ali eyo waleke waleetaze tukuyambe tutya era kati ekisinga obukulu anti kati ffe enfuna yaffe SB4 ya comedy era ogimanyi ntono kubeera tukolya kanaana yake SB4 nakuwaayo kyakuwadde
yes muntu nga ali sympathetic omuntu alina ekisa ku mutima gwe yasokwata akasente aganze omwana we muwaddeyo yagende yijjanja bagende yitirize kubanga kati nyina genda kumbaaga kyekikulu sajja ali bagibasaleko bankoleyo ku plastic surgery so banga sokola ki yasa kutte kyabasobodde kyonna embere nga nyambe bakugadi kyembulako ekikulu kya sente mbere uko nejjanja bene aba kirungi nti nazale ko abana basatu benyina okulabirira koko kubabo webali webali balina okulabirirwa nomanyi nawe kati sawe ero nange njyawo omuntu ali eyo asobola kufenda ku simu ki oba tugeze nga yagadde okusindikako ekintu kyonna enamba y'essimu esimu yange eri 0702 0702 16 16 47 13 kanjiddemuko 0702 kati ngenegeza 07 ne kabiri 0702 16 17 13 so kati jembanyiga abannayuganda mayeri abantu nga bantu nga yayina asobola okuyamba eri omuntu ayamba omuntu yadde talina bamuyita naganze nkutte kikyo nabali eyo baliyo bantu abamaanyi mu ggwanga eyo abalina ku ssente zaabwe bagagga bakirumira bamamafiina bali bonna asobola kwirumula nammwe kenyini nga munyamba kuba mu bantu bannaffe era kuwampulidde wakano nga kompite ojje tulabe ekyo kikiriwo banna bino si bya komedi ekituufu muganda waffe ayina ekizibu ekyo size nampapula zisinga naye walwakamu akati ne katonda yambye ne kabeera mu nsabo yange omu kubasooka okukola ki omu kubasooka okukeberebwa nga wano lukirwadde kigira nekijja ne bakola ki so kyo kigira gondi eno yali sikaani nakuba nti obuzibu nti yali mu photocopy naye nga sokulagana wali ebigambo ebimu nempapula endala gyezirirwa kuba nti obuzibu tetusobola kukuba zoom naye nga yagenda mu ddwaliro ne basikaninga nga ndoza zino parts effect kati zavunda bwezityo kati bwenti wenfaanana ng'omuntu bwenti wenfaanana kati waliwo bifu byonna nga bwobiraba kati bino byebiwandiiko emanya gange agaddala nze kaberenge Hassan Senyonjo emanya gange kati kiki kyaliwo ekimu ku byo ku mpapula nyingi nnyo nasaana okukyoza kunjaza olunaku lwa zonna nenzimalayo zonna era mukama nyambe nginawo kentonotono wano lwakuba ti waliwo ziri ezisingako ate awo kyetugenda okukola tugenda kubanga tuzisikaninga tuziteeko ku mukutu gwaffe ogwa Delta TV wamu ne Night Kavuyo naye nga gwe wena ng'oli eyo nga olina omutima omusaasizi oba omuyambi ono si komedi ebyaddala empapula zo zino ez'eddwaliro yagenda mu sikaani bamusikaninga nga ekirwadde kyo kyomwe ekiri ekya kansa era nga womulaba ebitundu bye tekya functioninga wamu ne bode ye yo yeepika kuba wobanga oz'omulaba tumukyazanga si bwatyo we yali buli lweyongera ajja yeepika agejja so tulina okwanguyira ekintu kino tuveeyo banne banuganda tuveeyo baminisita guno omulanga gutuuka eri baminisita bakomediani bannaffe abayimbi gwe wena bwekikwatako yadde tekikwatako nga olina omutima ogw'omusasizi tuyambe omuntu munnaffe ali mu industry eno Kaberenge Hassan Senyonjo Hassan amanyiddwa nga Bujingo pastor waliwo abali bagamba nti oba kyava mu pastor Bujingo oyo ekisinza kisiba ku muntu olw'ensonga ekirwadde kyonna tusaa kidduka nga kize obuzibu nti tusaa kudduka kirwadde fena tubeera mu nsi nabawo kiba kituukako kati sinza kugamba nti muntu bwati olw'ensonga si kirwadde nti kyaddogo kirwadde kirolweya kyajja nga kinkutte kansa gyali mu nsi era bamuwulira bulijjo lwakuba nti buzibu nze yankwata wabi lwakuba saakweyambulira ggwanga naye nga ate wenayambula kiba waasi omuntu ayinza otya nnyo kiba kibi nnyo saakikola ekyo kujjako omuntu ali kulozi nga tentegeera nti ali kulozi kunze nga ate asobola kiraba n'ebirala sikaani zonna giziraga ekintu kyonna kigenda mu maaso kansa gyali obulwadde gye buli sinza gaa nti kino na kino ekyo sinza kiwaako obujulizi nti omuntu bwati naye nga kyekyo mulanga gwenkuba gwegwo ate nga n'ekisinga obukulu nti abantu abasinga obungi ffe bakomediya ne boolwala balowooza komedi bamanyi komedi era omala otuuka kufa noga
kati yawo kizibu ekibera tufune esimu nga 3 ensonga eri mu ddiiro giwulidde ya bulwadde muganda waffe mulwadde ekirwadde kiri serious twagala tukubireko essimu etupromisinga gwe bwena nga olenga waleetaaze okutuyamba mu nsonga eno nga twalwanirira baby alpha era yali programu eno tumulwanira baby alpha n'abeera ng'awona tukwate ku Asani ali mu industry comedian. Hello. Sebo tata. Hello. Ali ku TV. Ila TV Uganda. Nje butumusubidwa. Wabanga okuba essimu eno soko vile TV yo tuwuliziganya bulungi twagazaganya bulungi. Kuba essimu ya 07. Hello. Hello. Wanji tata. Selekta. Wanje wekitiibwa. Hello mugagga omuto. Omugagga baso omugagga weba kuba. Pastor Kabedenge. Pastor Kabedenge waffe. Ngola bino buzibu obwo. Ndabe nabo munaye. Mu butuufu amazima kiba kibine wa masanyu ge tubaddemu. Ate okuwunzika nga ate mulimu ku maziga kuba gano gabanga maziga kuba kati kiriko gwe niyo okuba akafaananyi nga kiri ku nzoba ku selekta obulumi batuba tubutegeeza ye nakobudde bwakyoyinza ng'enaku enamba yagolenza okunkubirako enkya nsobola okufuka nkuweereza newemba ngambye afazaali nti oba empiso za wiikyo kale munguwe tugide kyemba nsobodde kyona mukama kyaba nsobosezza katuwandiike ennamba yo omugagga omuto 0751 bano tugifunye oyinza ogisoma abafere bangi kale nabo wechansi kuba guno mulama gwa makulu tukubeko ano yenyini gyokubiddeko tuwandike yenyini gyakubiddeko abafere bangi ayinza ogisoma omuntu anagiwandika namukubira enkya okay tuba nokwoyo. Hello. Hello. Hello sebo. Wanji tata. Ono yogera ne Dr. Kato Salama wali. Dr. Kato Salama. Tusanso kuuliza. Kale kakati badde omanyi omwami oyo zimaze ebbanga ddene nga from inspector zeme ebigitubeera. Yes sir. Ebiseera ebisinga bagamba comedy naye kituufu bya ddala oba muganda wange ebintu bya ddala empapula weeziri ebintu bya ddala yesebo kati ngenda kugezaako okutegeeza ku bano bitera okubeerabo naye nze nange akanamba kange kikano simanyi oba obuyambi tuwuyisa ku ssimu eyo oba waliwo gwe tukukwasa omulala enamba gyasomero nnyini kwe tuyisa obuyambi mukama wange nja kusobola okumusindikirayo omutwalo nga gumu tweyanziza nnyo muganda wange tweyanziza nnyo akasente bino bya ddala si bya komedi muganda wange bya ddala era obanga oze omufolowinga si ino sazi gye yalimu nga nja kuzisindika tweyanziza nnyo sebo wogezeeko baba banaye bena ebintu bya ddala obanga naliko naye endowooza last month obanga omwegendereza buli lunaku ndowooza omubiri gwe gwepika era nga kyatunyonyodde nti yeepika kwegamba agejja buli lunaku sebo oba nnyabo wangi taata onaba kansala katanga town council Kaiza Brian Solomon kansala Kaiza Brian Solomon mbaddewo omwami oyo yakamala okunsabirako nga manyi ali bulungi yes sebo naye yes sir SB4 ndowooza nga munaatera omaliriza nsomera ku namba ye yes sebo enkya ngenda kuvubaayo temuweerezaayo kansala w'abavubuka Katanga town council Kaiza Brian Solomon tweyanziza nnyo kale bambi tukyeyongera ddala okusaba obuyambi twagala millions meka zaali 24 twagala millions 24 zetwetaaga kuba zibaza zetwetaaga kuli transport byonna bakikola kakyekeza kwekuli oba simanyi awo naye nga basaba ekyo sebo. Hello.
Wanje muganda. Hello. Tumufiiriddwa. Wanje sebo. Tumufiiriddwa oyo bannaye. Woba kuba esimu soko vile TV yo oba gimmuting. Tulina n'omusumba waffe Kaberenge Asani. Naye nga abazi bamufollowinga ono Guy yayogereza nga Pastor Bujingo. Era comedy we abadde trendinze nnyo. Nga nziza mukyaza emirundi egiwerako nga tukola mu comedy waneeno naye lunaku olwaliro kitulese ate kyo kyannaku ayina ekirwadde kize kikula era nga womulaba wano wazimba kwegamba obanga omutunuulidde bwoti bino ebintu si bya comedy byo bya ddala tukowala ba comedy bamuhanji bamariachi bamoti bane mwana muveeyo buli comedian ali mu Uganda chona choyina ndozanga tule kunganyiza ba comedians banji waliwo kati abaliko na kuzo maulana ne Rainy buli comedian yena wana mu Uganda tule kunganya kala buli muna leta emitwalo ngitana etano nze sigenda kumenya muntu naye ba comedian benyine basoko kola nabankoleyo charity show by the way ndebateza kuba ba comedian mwabo bino bagambako sebo sorry by the way ensonga yonkulu ba comedian fena mu Uganda mwena mugweyo tukwasaganye ensonga eyo lero kiri Wuuno echa kiri kugwe muhanji baseba kijje ba Salvador bana wena tuve bana comedian tukwasaganye ensonga eno nga tete nafuka ate tenagenda wala kubata ife twako wabene ate mtu amaze okuvaawo ate mutandika bannange badde mulungi nnyo bannange twabikoba kale kino kyo guddewo tukyalaba tukirwandirire ensonga eyo tukiguze wanji sebo mbadde mpabulamu ko katono je taata nti mwina kino kyemwogeddeko ekyokuloba comedian ekya show yes sebo naye mbadde nteesa buteesa nti lwaki katugeze oba gwe n'omwana ne Pastor Kaberenge nemusoka nemutuukirira Benno Kibuuka by the way omutegeera ye mumanyi nemumuyisitamu nga ku nsonga ezo bwezityo nsuubira naye kuba kajjuke yabatwala nsuubira abo bonna bwemumutuukirire alina naye alina basobola okukolaki batuukirira ne basala ku magezi kuba oyo era alya paati bonna be bamwe nze mbadde nsaba nti eyo twandisoosera ne tukyeyambisaako nga mbadde mukireze nefuna amagezi nga nti wetutuukirira ku mwami oyo OMG waliwo abo bonna abazanyi ab'amaanyi OMG ndoza mutera obbalako nebatuukirirako okwo tusobola okufunako ku buyambi niwe kiganyira pena ngaakubako kubiku asobola genda ngaakuba ku kivuluvulu ewebityo nojja ng'obiyisayitamu tusobola okujjayo kitegeera kyembadde nteeza tusobola okitwalako oko mu maaso nsobera omugago omuto wange munsonyiwa okudda ensonga eyo nkulu era ekyo kyo kirigenda okukola Andrew Benon Kibuuka yakwasaganya ensonga zino bwe tulina okusooka bintu tusobola tugera tumulaba era omulanga gumutuugeko waali kubanga kimanya amawulire gajja mutuuka tugenda tumulabe mu butongole ate era bakomedi aliwo nago bakodde bajje twegatte tube nga tusobola okukola ekivulu olwobudde bo butuweddeko naye nga ensonga eno sigenda gikumya mu kkubo abagenda okunegattako oba okutwegattako tulwandirire obulamu bwa muganda waffe Asani aka Pastor Bujingo bona bana na Uganda ngoli eyo oba oli bweru wa Uganda oba oli Dubai oba oli munsi ki tuveeyo tukwatire wamu twetaga millions 25 ate era nga ezo sente ntono ku muna Uganda anyumira comedy gwe ngoina omutima omusaasizi oyinza banga tonyumirwa comedy nengo ngoina omutima omusaasizi nga waleetaaze okuyamba ezo sente ntono nga twegasse tusobolera ddala okuziweza era okutandika n'enkya